boy. Hey, what's up? I'm the one and only your girl, Lydia Jasmine Elje. Ngamba saba. Banange subscribing ku SMX Media. Yes, catch all your latest gossip abayimbi abakabi buli kimu mubeereko mwekumireko. Happy New Year mbagala nnyo. Ebipya bizuuse oluvannyuma lwa story gye nakoledde n'oluvannyuma lw'obutambi obwa saturatinze ku social media platforms ez'enjawulo n'ebifaananyi bya saturatinze ku social media platforms ez'enjawulo eby'omusomesa eyabadde agenza okubeera nga yeerittibosa oba nga yeesanyusaamu n'omuyizi gw'asomesa. Ebipya bizuuse ekisookera ddala bandyagadde okubeera nga bakola clarification okusinziira ku information gye basoose okubeera nga basaturatinga naddala ekwasaganya ku ssomero kubanga abamu bapostinze nange wayino ku SMX Media ensonga lwaki njagadde okukola clarification eno information gye twasoose okubeera nga tufuna ng'eraga mwana muwala mbu asomera ku Hillside College ery'Emityana. However, information gye tufunye eri final eraga mwana muwala ono tasomera ku Hillside College ery'Emityana wabula asomera ku Kitante Hill School. Yes, gyali mu kubeera nga asomera. Kyayi ku musomesa ono akwasaganya amasomero ga mirundi ebiri nga okimanya wano mu Uganda omusomesa ayinza osomesa ne mu masomero agasukka mulimu. So abamu abadde bamutadde ku liri ery'essomero naye nga omuyizi ono gy'asomera asomera ku Kitante Hill School neera nga mbu ali mu vaaka ya senior 6 n'amannya ge batuwadde ngenda kuwaako limu olw'ensonga y'okugezaako okubeera nga tuprotectinga ekitiibwa kya mwana muwala ono lya Maria ly'erinnya lya mwana muwala oyo eyaleetedde omusomesa ensasaga okutuuka nga yakwatiddwa. Akatambi nga bamukwata bazadde be ngenda beera nga nziramu kakuzanyira nkulage n'akatambi ke bamukwatidde ku poliisi ng'eri mu kubeera nga emwaza gye yamusangiddemu ne pakete za kondomu 2 eza kiisi ezabadde zitannaba kubeera nga zikozesebwa n'ennusu 1,000 oba omwaso ng'abantu bagamba mbu tomanya gwe yabadde agenda okuwa mwana muwala oluvannyuma lw'okubeera nga bamaze okwesansa. Njagadde nkole clarification eyo namwe abataategedde ku eno story musobole okubeera nga mugifollowinga. Tujja sigala tukuwa updates gwe kyonna okukola subscribing oninge notification bell ebisigadde obitulekere bye bino. Oyina emyaka emeka? Obadde okimya ekiwano? Yogera amazima. Obadde okimya eki? Mbadde nze kulaba kulanisha. Kumulabako ki? Kumulabako ki? Kumulaba wano tuna mu kamera. Omulabako ngani? Just nga mukwano gwange. Nga mukwano messages jeyo. I'm sorry. I'm sorry, yogera kyobadde okimye wano. Yogera ekituufu ekikuleese. Kyekibadde kikuleese. Yogera ekibadde ngenda kuyisaamu oluyo olulala. Kyekikuleese. Kikube wotwadde okukola. Mbadde nze kumulabako. Kumulabako ngenda kukuba Johnny ngenda kukuba. Obadde oze kukola ki? Obadde oze mulabako ngani?